tugguse Sserunkuma Bruno omusajja akaddi wansa wonze wuuyo omumyuka w'omutongole kyalo Manyangwa mwebale kula Data TV mwebale kuba naffe ntukulisaayo mwenna abadde mu masinza ag'enjawulo okuva edda ku Lwokutaano sijja kumenya nti oba wani naye mwebale nnyo abadde mu mikolo egy'enjawulo Nnyimbe Mbaga kwanjulibwa bannaye mukulikireeyo ddala Sserunkuma Bruno sikola nzekka ndi ne munnaye bwe tukola abalabi ba Data TV nze oyo Segapo nsanyuse nnyo okubalaba ate mmanyi nti nammwe we muli munda bakakati n'olwekyo nebaza Katonda nannyini ggulu oyo atubeezezzaawo n'obeera ng'okyassa okyali bulungi obulamu bwo bweyagala oyise mu biki mmanyi nti oyise mu bino ne mubiri naye ensi kuguma edda bwe twabeeranga tukyali bana tuwaga ndi omusajja aguma bigu oboja bulungi nammwe mugume ensi tayinza kubeera ya lubeerera birungi byereere ani yali atambudde n'ovuga olugendo okuva kuno okutuuka e Masaka ng'oli ku muswetwe muteeka okubaamu obusozi amakoona nolwekyo bonna kubigumira ne Mukama waffe yagumira omusaalaba naye ate ggwe lwaki toogumire nze oyo Segapo muzukulu wa Mugema nze mbabuuzaako mbategeeza nti abaana banatera okukola ebibuuzo ab'ekyomusanvu sini ey'okuna sini ey'omukaaga naye tobalekera basomesa nawe omuzadde nkukuutira nti abaana bagumye mugumye nti ebina twabiyita mudda mwana wange ffenna twabikola ate naawe ojja kubikola obimalirize naye onoomulekera omusomesa nga tomuwadde ku ssaala zo kugumya ate ayinza okukola obubi mugumye tomumala mu maanyi tobaterebula lwayo tuzze tubuuza nti ddala bawala okoze omukolo mwannyoko baabulirawa ne muleeta mwannyoko abantu 6 boogerera ekimuli kimu naye aliwo ow'ensonga agenda okubeerako nammwe okubaako nokukumya mulamu we mulamu gundi nno Sserunkuma nkuba emigo miyitirivu mwe baba Sserunkuma waki okuba omuntu bw'otyo oyo gwe tunoonya ayinza okukumya mulamu we naye 6 gwonna gujja era gubeerawo omukulu Segapo tuli ku mwana omuwala agabe ekimuli era tugambye nti ensonga zonna zibaako empagi kwe zeesigama n'ogamba nti eyo y'empagi yange ne mu kwogenda ku mukolo gw'okwanjulibwa kuteeka okubaako mwannyina ekitaba kivvulu oli muganda we era neewuunya nga muganda we bagenda mu byokwanjula bagati aliwa best man si next man nedda mukolo gw'okwanjula tekuliiko next man oli ateeka kuba muganda we era kati entebe ennaku zino bakola za mirundi 2 naye tula ne mwannyoko yes kakati n'omwana ow'obulenzi ng'anaatera okugenda katugambe twogera kuuma lukyagaba anaatera okugenda ateeka okuba ne mwannyina kubanga mwannyina ne be lubalumbe kubaako lubuga oba okitegeera bulungi naye mubasule ne mubifaananyi batabeereramu nkugambye mu bwengeri yonna olaba omusosodooti ng'agenda ofuna obusosodooti era ambeerako ne munne amubeerako wano okitegeera kye ŋŋamba ba ate n'omusisita naye wabeerawo munne amubeerako wano amugumya amunyweza kubanga ebintu si byangu n'olwekyo naye enteekateeka y'omukolo gw'okwanjula naye bwe yakolebwa ti omwana ow'obulenzi ofuna mwannyoko be bate bw'oto baggwe bandibadde bakadde bo be bakunoonyeza n'abeera mwannyoko oba si ekyo bano bannyoko ne beerondamu ne beekolamu omulimu nti mugundi ow'egindi yabaakola ki yabaakikola naye ennaku zino obuvunaanyizibwa mubusuulidde ddala mukola omukolo otogezeko na mu bakadde kulaba ani anaabeera omuko ani anaabeera anaatwala ekimuli gweweronderawo bibi olule ne mubapangisa asinza okuleeta ssente aleese obukadde obutaano aleese akadde yatwala ekimuli naye ng'ojjukira alina gy'ova eri bannyoko mbakitaawo ab'enjawulo naye ekintu ekyo mukikoze mutya mukulu Segapo ate ne bagenda babeera n'olunkulu abalala ne beeguluma abalala bannyina w'omuntu yandibadde asula naye nga bagenda okusimbuka webandibadde bonna era ne basimbuka bonna naye onaasimbuka gindi omanya nti nagenze kunona kimuli n'ogamba tutuuse mubende nti nno w'ekimuli nalabikako nemoka balitambuliddemu egi emu kubanga ekimubeezaawo bwe kumubeerako kumugumya munnaye ne muganda we kiri kitya bintu bitambula tugenda naye byonna biri bulungi oyinza okuba bamugyewo atate we Bugerere nga gwobeera ate Masaka akunyumiza ku byebugerere bwemunyumya era ebiseera ebisinga obungi bwe babanga bakadde baffe bakwasa
omwana w'obuwala oyo oluusi tebamukwasanga nnyo mulenzi ono kubanga oluusi gyabanga myaka nga gikyali era baddanga mwannyina ono ne muganda we nga nti mwobe tukwasizza omwana waffe kubanga mubeerawo ng'abajulirwa mu nsonga eno kubanga ebimu abamu bakola emikolo naye ng'omukolo omwana mulenzi wadde agukoze naye nga omukolo taguliiko ebirowoozo birala nnyo naku zino ate abaana bazadde mugamba tugenda wali tetugenda gavunanyizibwa mumwejjako obwali badde busigala waka ne mulinda gatikkira w'omukolo n'abanyumiza ate bano balanza nti ffe tubikola ffekka mu buwangwa nedda teri kubatiza nga tekuliko mujulirwa omuzadde tegenda gattibwa nga tekuliko ajulira bufumbo bwammwe kireza biva mu buwangwa ate mu madiini be mwannyoko ono n'oli ne muganda wo be bakubeerako wano abamu babaleka ne mu kidaala bagamba nti bestman gwoba oyingira oyo tajja kuyingira naffe nga bw'ogambye twogere nnyo ku mwannyina olwa tulyogera ku muganda we naye mwannyinaffe okoze obuvunaanyizibwa bw'oteekwa okukola omwana muwala omwana mulenzi n'ava waavudde n'agenda mu maaso g'abataata atwala omutwalo gwe n'osigala mu ntebe bestman yagenda okitegedde naye ng'obuvunaanyizibwa oteekwa okubeera naye babakakasa nti gwe omwannyina gwe balonze ne mu ntebe mwolina okutoola newoba osanze ebifo bibiri yatuule naawe otuule kubanga oli bestman bayinza okuba balabaga naawe basiba ku mirimu we bakola ki bakuba olwali lwabwe naye ng'ate wano bidda mu by'omusaayi oba musaayi gwe naye obuvunaanyizibwa obukoze batwala omutwalo ogendeddeko bagenda okubazaala ozaaliddwako kyova olaba mukulu abalwanira entebe ebifo we banaatuula ati tebeetegese ono yayagala nono n'ayagala entebe yonna neesigala yokka kati nga kikalubira omulenzi okugamba nti gwoba otuula wano kyova olaba musanga obuzibu nga mulingiddeko ate mu nnyumba obuwangwa ne mubusuula gwe omwogezi n'ogamba oba omuluŋŋamya twalira maama ebbaasa nga togiwa mwannyina w'omulenzi ate oba obuko bukwata nnyo n'okusinga ate oba omulenzi mbaddamu nti ebbaasa togiwa mwana muwala mu nju ate kugitwalira maama azaala omuwala enjogera yaabwe olwo bagyerabidde egamba nti ku buko tevambwa buli avaayo muki mwenna ababa bazze mu kasaba bw'ateekamu enjogeza ye n'atamiira obulungi era bagabako kye beekoze omukaaba ogwo mwenagale mwabala byabako naye ng'omu yayonoonye mbaddamu nti ovunaanyizibwa mu nju mubutwale nti ono muko nasangako omuluŋŋamya omu omwogezi ngaga nti bano tebakimanyi nti ebbaasa mwannyina agitwale wa maama naye muko mulekere babaasa tumasenga oba ggwe omwogezi weetuukire naye ngakigana okutumasenga muli mwenna mu nnyumba mbakakasa nti ffe tusula ebintu byaffe ffe tubyonoona omuli naga nti bano beeyisa bwe bati aba Buganda era olaba abantu bandibadde tebateeka mu kigambo kiyitibwa luwombo nti mulimu bye bateekamu kubanga bannyina b'abalenzi bamuwerekeddeko yeesulubabba obuvunaanyizibwa bwe oba okuyamba ku ssenga oluwombo luno lwe baluleeta mwannyina tandikirawo kubanga ono abanga balo mujjulire ne senga abaja bulungi kyebava bagamba ti omwana omukulu bw'abanga omutaasoosa awaka okimanyi nti basooka eggulu limu ne bafumbiza ono omukulu bajjewo kyova olabanga baga nti mwannyoko aba mukazi wo babatuuka ekiseera ne baga nti gundi tukole omukolo ogw'okufumbiza olemega nti wadibira kuki ku lujja kubanga muto waakusoose aleme kusooka mu Buganda bwe kyali badde kyaba bakufumbiza kakati noono ekikutwalayo amakulu gaakyo nti ono muganda mwannyoko gwe kwati gwe mwannyoko aba mukazi wo era kyavala nti mu luvannyuma lwa byonna balina ebigambo bye boogera nga mwannyoko naga nti mwannyinaze mukukwasiza bye mbadde nkola nga mulabirira nga mbewadde katwaki ku luwombo weesulubabba
babulya gwe omulaba Data TV tukole tuli Buganda ku ntikko bino ebiza Buganda ku ntikko ebikolwa neeyisa ne buli kimu naye tojja kubanga ate oweeryo awalala atali mu Buganda abikola bulungi ate gwe n'otabikola n'olowooza nti Buganda nedda ku ntikko oli ku Data TV tukole beerako buli Sande ssaawa emu ne pulogulaamu ebeerawo Buganda ku ntikko buzza Buganda ku ntikko buli kimu ebifa Emmengo ebifa Embuga bina bibeera wano ebifa mu mbiri zaffe bane n'amenya kindeke ki beera ku Data TV bwe kuumira tuli ku mwana muwala tuli ku mwana muwala waki muvunaanyizibwa obukoma ku kimuli lwaki mubeera abangi ennyo ku kimuli nga mukitwala naye ng'omuntu yalibadde atya omu wakiri beerayo okubiri naye ggwe toyogera abala musigale nga temwogedde ono ayogera ebigambo bye bali manyaani ono ayogedde kino ye mwanyi ono omuleetedde ekimuli anaakwata bigambo byani maama atali kompyuta nti omukolo gunaggwa nja kulaba ono noono baayogera kino mulekere omu ayogere mumutwale butwazi bintu mumuwe ekirala kireeta ensobi era mamisero nkuma nti kyandibadde kirungi nga bwogambye nti abeera omu era mu kubeera omu kiyamba ki nti n'obutamansa ntungo mu bigambo bye boogera ayinza obutalantuka mu bigambo kugambe babimansa n'ayogerera omucungwa n'ayogerera bisikuiti bwawomerera oba kitegeera n'ayogerera kala z'ebimuli nga kimuguddeko bugwe oli yayogera ekigambo ffenna enviiri ne zituva ku mutwe newankubadde zasigala kiwalaata kugambe twasigala ffenna ne zigabe zadda buzzi oba kya bulungi naye nga zigenze so n'olwekyo nabyo ebigambo mwanyinaze yoono era mwanyina ateeka okwetegeka n'ebigambo byagenda okugenda mu bakulu eri gye mugenda muli teriyo kwemoola n'ayogera birungi byerere nazze kwogereza kitegeeza ndi mu kwogereza ne gye mulaga muteeka kwogera ebigambo nga birungi byokka n'ekirala gwawerekedde akwatiddwa ebbugumu eryo nti naye kamperekero naatutta ekimuli kuba mukwano gwange balonze n'ova eri n'obuuka abantu ataano abameka n'ojja oyambeko ono naye mu kumuyambako ono bamutendeseemu oba yabuuza ngenda kukola ntya gwe tokimanyi kye bamugambye okubawo kikyo ate nga be bamugambye birala bano tweddeko tuleme kwonona mikolo gy'abannaffe kwatibwa amadwago naye ngenda ku kimuli naye nga tomanyi byogenda kwogera twonoona emikolo eno Buganda ku ntikko fe tulina okugyetuusiza nga tweyazisemu ayagala kwemulisa oba bulungi bweba ayagala kwemulisa naye mukwemulisa wemulisizza otya oswala ate si buli nseko mwambisenonkoma nti zisanyuse kyoyogedde ate naawe kennyini atutte ekimuli awerekedde naawe olina mwannyoko gw'oyinza okukikolera oluusi wakikola bulungi ewuwe ate ewoonoyonoona linda kijje mu nju ewammwe naawe ate okyogerere so kyetufa saba nti mwannyina bwe baba bakwasiza obuvunaanyizibwa nti gogenda okuba mwannyina wa Umaru tomulekerera beera naye singa aleese oluwombo kituufu singa agenda kukola omulimu gwe n'obuvunaanyizibwa bwe ebisigadde mwannyina bikole oyambe mwenna mu lulye mwembi ogabiryeko ne banno naye nga gw'obikola nga mwannyina naye basula ogwanagamba ne weebuuza ne mwannyina ekyamuleeseza okuba mwannyina nga tokiraba oba kya bulungi bali ku birala nnyo oze mukolo oli ku Facebook tomanyi bigenda mu maaso okiraba so nolwekyo tubeegayidde emikwano gyaffe bannyina b'abannaffe mu mikolo gy'okwanjula gino egitubeeramu mugezeeko okulaga obuvunaanyizibwa bwammwe nammwe tubajjukiza nti mu busudde ate mu nkola gye mukolamu tetuusa Buganda ku ntikko naye ebyo byonna biva ku ffe butaddako ka ne musimbula mu gadeni oba musimbudde mu gadeni sooka ogendeka waka bakusibirire entanda bakubuulire ebigambo ebyo bye mulina okweyisizaamu naye mwesanga eno atugenda simbula nakawa ne mutambula bwe mutyo naye nga ate eno mwalijjeyo oluusi ebyokubabuulirira oba ne babawo omuntu omukulu asukkulumye ku mmwe ayinza okubaluŋŋamya yesebo mwamisegawa era mwannyina w'omuntu yandibadde wa lulyo wenjogerako nti yandibadde wandiga newankubadde oyinza okusangayo mwannyina mmwe eyazaalibwa awalala muyinza omuleta nga bwe twagambye nti okuyunga n'abeerawo oba kya bulungi n'obutamalaawo nnyo nsasagge nti bwe bokka beemaliridde maama waago ne maama oba okiraba bulungi so ebyo byonna byatuleeterwanga okugatta n'okukumaakuma Buganda n'eryoka etuuka ku ntikko ekireese obuzibu bwana Sega Paulo kiri kimu kwagala banyirira ng'ate olina abasiiwufu ababo
akaganda akatono kakire ekkwano eddene akaganda akatono ako keekako ekkwano ne balinyirira litya toliteeka ku lusegere nnyo ate kulekerera ono nkuddamu nti akaganda akatono kakire ekkwano eddene yagala oyo mwannyuku oyo yaba kutwalira ekimuli tojja kupangisa mupangise mulala kiba kibi andi kati ekireese obuzibu bye bino bye tubeeramu munnaffe nozagaggawadde eyatubbako emikisa ebyo nemweraguza nolwekyo ebintu ebimu kyova laba nti waliwo nasanyukiddemuko omukulembeze w'eggwanga waliwo weyayogere naga nti ababuulira enjiri n'abagibuulira mulimu ebigambo bye bakozesa kati obutwa ebyonoona eggwanga abantu ne babeera buli ssaawa bandoga buli ssaawa birooto gundi waloose era nze nalose gundi ndoza gundi nze nabeerako mwankole naye ng'omuntu banywa emmindi yaabwe obasanga essaawa nga zakunywa mmindi alimye awumuddemu anywa mmindi naye maama kiri kuno gwe ginywa olabe ng'eri bagamba ninza kuleesa waleesa kwe kunywa kwabwe taaba naffe wano seeyokka tulina n'obudde n'essaawa nti obwo bukinywa bwa mmindi kommonta mmindi naye essaawa wazaalingawo we baawummuliranga ku lubimbi oba kyalungi essaawa ezakalasamanyanzi wabangawo n'emmindi nti emmindi yazzanga ebirowoozo by'abantu oli bwe yakommontanga emmindi ye yalowoozanga bingi nazze mutima gwe ng'eno mwattu wakommonta ate taaba omuganda talwaza lwakuba n'enseene ezzeemu ebizibu omuntu mwe yandibadde akommontera taba ateekamu bbuuza ateekamu birala nakulangira banne gundi njagala abulwe njagala akole bino nedda luli abedda baaginywanga okuwummuza n'ebirala zabanga nnyo sematalo twali nnyo mu ntalo entalo omuntu yenna abasinga omungi batono nnyo ababaddeko mu ntalo ne batonya sigala batono mpewo ekisooka awonya empewo kubanga bajjanga bwati ebbugumu ne lijja ekirala yazzanga ebirowoozo ekirala ebiwunya abigobawo taba tamanyi nsiri tezijja avumula emisota era okumusimba n'omwetoloza ennyumba olaba gundi eno waliwo ebifeffette oba byerabiddemu naye bibeera mu mmindi ebyo biwonya omutwe guno ogugira guti banaye ebyaffe byaliwo era weebiri naye ffe tubisuulirira ne tubifuula ekirala ne tubyonoona ate abaana babikozesa ate bo ne mubayita abatuufu naye ekyo tulina okukola okuzza Buganda ku ntikko kwe kukola ebyaffe ebyaliwo edda tuleme kukopperera n'okopperera tuli ku mwannyina omulungi atwala ekimuli lwaleero bwe tuba tutambulirako tujja kukuleetera tukyakuleetera kuba eno leeta tv tukole ekuleetera buli kimu ate banaye tubakuliriza okukola ennyambala ennyambala y'abannyinaffe erongooke bannange mulimu ebintu etuswaza bw'ogenda ku buko obuko buno bwandibadde omala oyita bw'ogenda ku kyalo njogera ku Nakweero obuko bw'omala okusomoka Nakweero n'oyingira Manyangwa obuko bukoma naye bw'oba ng'okyali ku kyalo kye bayita Nakweero oba okyali mu buko naye abantu baddidde olwakuba babawadde paakingi oba etterekero ly'emmotoka gye beepangululira abadde omuko ogera omulaba ng'akubye ejjiini bannange oyo sonayogera ekigambo ekyo mukulu Segapo banaye baba badde paakingi mupaakinze mukazamu obuko mumalirize emikolo gye batutte muvuge wakiri mweyongereko mu maaso eyo muteyo mukungu endala embuto ne muzaga kungulu embuto mweyambudde oba oli ati Nazala ng'akyanoonya ayawalinza amasannyalaze ng'akugwako bakyanoonya kino nga bakugwako mwepangulirire eyo muleme kwepangulira ku buko ennaku zino n'ebiseera biri wamanyanga wayinza okuba nga wabibikanga ennyumba ezi nga muganda wa taata wo omuva okwanjula amaka ge gali ayitawo
muli mutereke atunulira ebutono buweyambudde yegwe manyina omulungi ogenda kutula mu maaso ogenda kutambula odde mu nju olinya amadaala naye nga munda otaddemu akapale ate kalengerekeka gwogenda otwala ekimuli bane twefeeko otaddeko gaalubindi n'aba wakati bakulaba okuba gwe amaaso tegakuluma naye otaddeko gaalubindi ebifaananyi bikukwata tolabikako yadde olinga abuuza obujulizi omanye enyambala eno bwetufuula ekyo buli otekako gaalubindi nalereza black abantu balina ekifaananyi kyebakulabiramu bw'otoba mutujju oba muzibu oba okya bulungi kakati enviiri zino zina kyekikufeeka negundi ddala ayitikako obutaala bw'emmotoka abuleka ku mmotoka emirembe gikyuka edda kaweke omuntu okusanga ne kaweke kyebonere nti omwana alina kaweke naye kati bakola mukole oli naakola kaweke n'abaawo ensi bwetyo ensi mwe tutambulidde egenze tufuula kita naye kitugamba newankubadde nga bwetyo bwe tuli naye ate ebintu ebimu ebiyitiridde nedda okweyambulira ku buko nga baba baterekedde emmotoka wali abako okuteekawo bidduka byammwe musigale n'ebitiibwa byammwe mubeeko gye mugenda ku mutalo omuddako mulyoke mwepangulule kino nkibabuulira ng'eddakiika zitugobaagoba nti engoye ezo ziba zikusuna zikukwagula ngoye zaffe za buwangwa na nnono lwaki ziba zikusiibwa okusinga ate onotekamu bulawuzi eno naye etali ya buwangwa engoye zaffe zibeeremu mukulu segapo wekawomeseza amazzi oluusi kaba kagenda kwatika ate tunaalandagganza okusooka kwa byonna nyinza obuteebaza abantu bangi naye nja kwebaza abalabi ba TV nja kwebaza bannaffe abakutte kamera abalala n'obeebaza njagala kwebaza bannange abatuuze b'ennakwero naye ate njagala kwebaza muganda wange waliwo muganda wo ne mukwano gwo naye muganda wange ate mukwano gwange ye kamya kugambye muganda wange ate mukwano gwange kubanga byankolera Mungu yabamusasula ate amuddizeewo era omugamba nti muganda wakutumidde alaamye mu kiraamo sinakola kiraamo naye era ndiki sebo mbebaza Data TV tukole nebaza Umaru abadde mega wa kamera abatuusako buli kimu namanya kino kigenda kutereera kino kijja kola bwoti akatebe kakyuse katereeze bwoti tunulira munno tukola bwoti ne bwoti sebo Umaru webale nnyo webali ddala oyo mukwasi wa kamera waffe kakensa wano ku Data TV ate ekyagaba ate wa butiko sebo tukwebaza obukobwa ate busangibwa kasangati ayina n'omukyala ate n'omukyala tukwebaza ntwebale kuteekateeka mwami waliwo omukyala wa Ngonge najjemba naye obere kuteekateeka mwami n'abeera nga tukwatira kamera naffe nga tumulaba alabika bulungi omuntu akwata kamera naye nga bambi alinga ava mu nsiko naye Umaru webale muteekateeka omukyala webanye ddala nebaza Kimu webale kutematema programu eno n'abalala akozi ba Data TV mbebaza mukyala wange eka nyabo nkwebaza nawe bale kunteekateeka kubanga ndabikako ng'era ndi ku TV Umaru naga nti owaye kanzu ng'evuddeyo bane tubebaza mwenna nabaddeko ekifuuta eyo kyotera mwebale nnyo n'embeere bukoma nsimbi mwebale nnyo bane tunaleka ki tunamenya tukola tugambani tulama bulami kati ku Data TV nti mwebale ne ate mukole Data TV tukole ate akole n'okuleta alyenga sente tewunya mulimu gwekola bukozi 10 kamu gwe muganda mbebaza nti Ssaabasajja Kabaka ate awangaale.